Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yebazibwe abakuuma. Mukama yebazibwe abalabirira. Mukama yebazibwe abagabirira. Mukama yebazibwe abalwanirira. Ebyo byonna nga babikola erudde eyo naffe erudde eno abitukolera. Tumwebaza. Yebale atutandisa omwezi n'agutumazaako, n'atutandisa wiiki nayo n'agitumazaako. We twogerera byonna bye tulimu kati bipya. Twogerera mu wiiki mpya, twogerera mu mwezi mupya, twogerera mu season mpya, all together. Katonda nga bwali omulamu yatutuusizza wano we tutuuse olwaleero. Mukulikeyo ku mirimo abaddeyo olwaleero kubanga bangi tebakoze, naye ate abakoze tubakulisaayo kubanga n'obusiraamu bwennyini busomesa mwattu nti bw'omala okusaala, bw'omala okulya ennaku enkulu, genda okole. Genda okole. Nolwekyo abamu bakituukiriza, abalala tebakituukiriza kubanga era si kyampaka, si kyatteeka, naye osobola okugamba nti akandwewe. So bw'abaawo bakyali mu makubo, abaagenze mu kudigida, abaddayo ewaka, tubasabira kutambula bulungi. Baganda baffe Abayisiraamu tubakulisaayo mu lunaku lwonna nga bwe lutambudde. Twebaza Katonda. Mbakulisaayo ababadde ku church. Ababadde ku church mwebala okujja nga muli bangi ku Canaan Land, ate mwebala okuleeta abaana bammwe mu bungi. Mwebala okujja nga muli bangi, ate mwebala okuleeta abaana bammwe mu bungi. Tutandise ekisiibo olunaku olwaleero nga tusaba Katonda tusaasirwe busaasirwa. Bayibuli egamba nti Yesu n'addamu abayigirizwa be n'abagamba nti abantu bano sisobola kubakkiriza genda njala kubanga n'okuba bava wala mbasaasira. So Katonda atujje wala era tukkiriza nti mu kisiibo kyaffe kino ekigamba nti Yesu otusaasire, tugenda kusaasirirwa ddala. Tugenda kusaasirwa abagwebwako emirimu mu kiwendo ekyo ekya COVID, emyaka 2 egyayita. Katonda abeeko amakubo amapya gaakubanga asaasire busaasizi abalina emirimu naye ng'ate gitambula mpola. Katonda abeeko amakubo amapya gaakubanga asaasire busaasizi. Mu ngeri yonna twetaaga okusaasirwa. Twetaaga okusaasirwa okulabika nti school fees zisasulwa, requirements ziweebwayo. Kyannaku nnyo nti abaana bonna nga bwe bali masomero, si bonna bwe baatandika. Amasomero mangi gaabuzaayo kumpi makkati g'abaana nga tuwali kyakkola. Classes ezaalimu abaana 10 baddayo 6, baddayo 7. Tewaliwo class eriyo nga tiyatolwako baana. So nga ate abaana abo tibaafa. Abaana gye bali, naye embeera y'ebyenfuna ne COVID yali ayiseewo nga teganya bazadde kusobola kuzzayo baana abo. Naye twagala kwebaza amasomero nti bangi abaana babakkiriza okujoyininga mu ttaamu eno ey'okubiri. Bangi nnyo abaana babakkiriza okujoyininga. In fact, omwana bw'aba abadde atudde naye Mukama ng'akukoledde ebyekisa, gwe genda ku ssomero bali yali asomerako oba essomero eddala, omwana bagenda kumukkiriza. Omwana bagenda kumukkiriza. Abaana kyova olaba nga bazzeeyo mangu, si lwakuba nti bajja kukima fees kyokka ekyo. Abaana bazzeeyo mangu olw'ensonga nti waliwo ebintu bingi ebyokusoma bye bataasobola kusoma. Ate jjukira baababuusaayo ekibiina. Bafiirwa emyaka 2 nebeera win-win situation. Abaana ne babanga ku myaka 2 gye bafiirwa babaddizaako ogumu. Mu kubaddizaako ogumu, omwana yandibadde abeera nti ali mu senior 4 n'abanga kati ali mu senior 3, naye ate curriculum nga balina gye kavalinga. Era kyova olaba nti abamu baddayo nga 29, baddayo lwakutaano lwa wiiki gye tukubya amabega.
kati bano abasigadde bagenda kuddayo ku Monday ya wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 9. So wiiki eno kyetuvudde twewaayo ne tugamba Monday nga bw'okirabye olwaleero abaana tubasabire n'abazadde era ne tutandise ekisiibo. Mukama waffe Yesu atusaasire. Okusaasirwa tugezezzaako okunnyonnyola olwaleero, ojja kuwulira enjiri ekiro, naye tugenda nga tugaziya tukitegeere nti n'okuwonawo obuwonyi kwali kusaasirwa. It's not because we deserved. Okusaasirwa kitegeeza nti kaakati ekituufu kiri nti osonyiyiddwa oba osaasiddwa ogenda kufuna ekitakugwana. Okusaasulwa kitegeeza nti oyo akulowoozezaako bulungi eyandibadde akuleka n'obonaabona oba n'okukola ebibonerezo byo n'akusaasira. So ekisiibo kyaffe kino kyakusaasirwa. So leero tukikoze bwe tutyo ng'era bwe twakirangiridde nti abaana n'abazadde Monday, ate nga nsabira muntu ku muntu, amafuta nze nga kutuusaako, nze nga kuteekako, nze nkulangirirako, abantu mbatuuseeko muntu ku muntu. Twebaza Mukama nti COVID Mukama yamunyiga, era bwabawo n'akakyasigaddewo nako kagenda, ne effort za gavumenti ez'okugema kukola kutya zonna tuzebaliza Katonda. Naye bwe tukola nga Mukama takoze tewabaawo kivaamu bulungi. So omwana mutuukako ne mulangirirako amagezi, muntu omukulu ne mulangirirako amagezi n'omukisa nga bwe kyetaagisa. Obeera weetaaga ekigambo ky'oyo eyayitibwa, siyitibwa buyitibwa musajja wa Katonda, ndi musajja wa Katonda. So service etambudde bulungi, ekisiibo tukisimbulidde mu Jjiya, era n'olwenkya bwe lugenda okubeera n'olwokusatu, naye abaana n'abazadde mu bungi ebadde Monday eno, then Wednesday, then Friday, kati Tuesday nkya. Abazadde mu bungi naye bw'obanga osoboddera omwana nawe osobola omuyisaamu n'omuleeta, naye okusinga katudiringana bantu bakulu. Tuesday bantu bakulu bokka, naye omwana bw'obanga lw'osobodde omuleeta muleete. Wednesday ne tuddayo ku ky'abangi abaana n'abazadde. Tusabe ekisa kya Yesu atusaasire. Thursday tuddayo ku bantu abakulu bokka mu kisiibo kino, naye era bw'oba osobodde nga begambye nti omwana bw'oba lw'osobola omuleeta muleete. Then Friday yegenda okubeera maximum. Ku Friday yegenda okubeera maximum, abaana babeere nga basabirwa ogusemba. Naye era mu Sunday service era osobola okujja naye kubanga abaana bagenda ku Monday. Mu Sunday service ng'ennaku z'omwezi 8 era osobola omuleeta. Owulidde? So Olwokutaano lwa wiiki eno egenda kuba night prayer. Mulancha tujja kubaamu mu maanyi, ate tugenda kubeera mu night prayer. Olw'omukaaga ku makya tugenda kusimbula tugende mu kubatizibwa. Byonna nabyogedde mu saavisi yajjo, naye tekiŋŋaana kukujjukiza kabe kasinge nga gw'obitegeredde wano. Tugenda kubanga tubatiza ku Lwomukaaga nga twasuze mu night prayer. Abakozi ba Kristo beetegese, abaweereza be twetegese, tujja kuva mu night prayer nga tuzaako buza tugenda mu kubatiza. So tusuubira okubatiza abantu bangi ddala, kubanga tututa emyaka ng'ebiri, si ng'ebiri, ebiri n'okusoba nga titubatiza, ebiri n'okusoba. So details ogenda kubanga ozuulira mu kalango, ekyo kintuusiza ku kalango kenjagala okuclarifyinga. Akalango kenjagala okutereeza keke foot potro. Munsaasire mu meeting zaffe twayogera nnyo ku Boma Grounds, naye ate twakizuula nti yali ntono okusinziira ku bunene bw'olukuŋŋaana. Ekisaawe kye twasasula kye twapangisa bakiyita Buhinga Stadium. Nsaba ow'effort naawe ateekateeka okujja okyuse kye wabadde owandiise nti Boma kye nayogedde egyo mu service. Ekituufu kiri nti
tugenda wagazi wayitibwa Buhinga ate wali wakati mu kibuga enguudo zonna bwe ziggukira so management yatula ne tulaba nti awe wanaasingako era twebaza abaddukanya ekisaawe kya Buhinga Stadium nti bakituwa n'emikono ebiri olukuŋŋaano olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 Friday egy'okusembayo mu mwezi guno ogwa May tugenda kubanga ffenna twekulumulula nga tweyiwa mu Buhinga Stadium Friday eyo mpulirayo ab'embalala baga nti ffe tujja kujja ne mu Buhinga Stadium tujja kujja Fort ate tubalinde n'embalala so tukubiriza abantu beeyo bonna abehoyima Amasindi ndowooza abamu bajja kuva Mityana Mubende abe Fort Potro so tosubwa olukuŋŋaano omulamwa gwalwo Mukama ffe yaŋŋambye mbagambe agenda kubawonya ejjoogo lya Setaani abajoogebwa mu birwadde abajoogebwa mu byenfuna abajoogebwa mu byamaka abajoogebwa balina challenge ezi zonna ejjoogo lya Setaani ligenda kubanga ligibwawo butereevu twetegese tuli mu kusaba n'okusiiba Fort Portal olukuŋŋaana tulutadde mu maaso ga Mukama so mwe mulidde empanga mwe mututte ekifo ekisooka kasookedde covid avaawo oba kasookedde akkakkana okuba nti tusituse okuva mu Kampala tusookedde Fort Portal kuba twali twabasuubiza nolwekyo bwe tunava Fort ate mu June tugende embalala ate awo tukomewo tukyuse obwanga tugendeko ebusoga yes tugende ebusoga tujja kubeera mu kisaawe ky'ebugembe buli kibuga kye tujja okugendamu tujja kwogera ennaku z'omwezi mu mwezi gwennyini mwe tuba tugendera naye pulogulaamu njagala obeere ng'ogiyina from Fort Portal to Mbarara from Mbarara to Bugembe Stadium in Busoga kubanga yegatta abava ejjinja n'abava eri bonna Bugembe Stadium ejja tukolera Masaka ajja kubeera wa November Masaka tujja kubeera mu recreation grounds so tutandika ne Fort Portal beera ng'okinotinga nti wadde n'abadde nayogedde ekifo kirala naye ekifo ekituufu we tugenda okubeera abalwadde abalina ebizibu abalina ebibatawaanya Yesu wagenda okubawonyeza ejjoogo lya Setaani tugenda kuŋŋaanira mu Buhinga Stadium we tujja okuŋŋaanira so ebirango byonna bigenda kukyuka bibeere nga bibabuulira ekyo kubanga kye kituufu naawe tegeeza omulala so Mbalala tujja kubeera mu Kakyeka Stadium Busoga tujja kubeera mu Bugembe Stadium then tukomewo mu Kampala Independence Night ekisaawe mwe tunaabeera tujja kukibategeeza tukyalabika nga tulinganga abalinzi ennamboole bamutereeze naye waliwo ne options endala tujja kuzoogerako mu kiseera ekituufu Masaka ffe abaakulirayo tugiyita liiku tujja kubeera mu liiku tugenda kubeera mu recreation grounds Masaka mu November so buli bamu njagala babeere nga beeteeseteese nga bamanyi kinajja ddi era kinajja kitya so emyezi gye njogedde ennaku z'omwezi zijja genda nga zibabuulirwa tulyoke tufundikira omwaka nga tufundikira ne Vision Night eyo eribeera ku Canaan Land nga 31 December kwegayiridde beera musajja oba mukazi ayina program kwotambuliza ebintu byo beera musajja oba omukazi ayina program kwotambuliza ebintu byo okubeera ng'omanye ebinaabawo paka omwaka tegunaggwako kiba kya buvunaanyizibwa kiba kirungi nnyo okubeera ne dayali mu bulamu bwo omuntu n'atakuyita buyisi kusuula ku mbaga oba n'atakuyita buyisi kusuula ku mukolo guno oba guli ebigwa bitalaze ebyo byo tubikwasaganya ebigwa bitalaze ebyo byo tubikwasaganya
naye toteekwa kugaana kweteekateeka kubanga waliwo ebiyinza okugwa nga tebiraze. Olunaku lwa leero lunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa May, wiiki yesookedde ddala mu mwezi gwa May, ate era z'ennaku ezisoose mu mwezi gwa May. Ffe mu kkanisa ye wiiki yaffe egguddewo ekisiibo ky'ennaku 14, naye ate omwezi guno nga gutandika bwe gwatandise olunaku lwa jjo yabadde Labor Day. So olunaku olwo lwa nsi yonna si lwa Uganda yokka, olunaku lw'abakozi lwa nsi yonna, Labor Day. Tetwafunye kakisa kuba nti lubeerawo mu nnaku njereere tusobole okuludisikasinga, naye it is never too late. It was just yesterday, 1st May, today is 2nd May. Lwabadde lunaku lwajjo nga lumu May. Nolwekyo tusobola okubaako bye tulwogerako olwaleero. Abantu bangi buli omu alinako ebirowoozo ebibye. In fact, abantu bwe baba baludisikaasingako ebiseera ebisinga badisikasinga ku bintu bibiri. Badisikasinga ku mpisa abakozi gye bayisibwamu ekitali kibi n'akatono, ne badisikasinga ku misaala okubanga abakozi bafuna emisaala mitono mu nsi yonna. Abakozi bafuna emisaala mitono, oyinza okumala emyaka 5 ng'omusaala gwo tegweyongerezebwangako, nga tebakwongerangako wadde 10, naye mu myaka 5 egyo ebikozesebwa mu bulamu birinnya ebbeeyi. Mayumba galinnya, abamu bannannyini mayumba ag'okupangisa buli mwaka baba neeka percentage ke bongerako buli mwaka, so nga ate abapangisa gye bakolera tebalinaayo kye babongeddeko. Ne tujja tutuuka mu sizoni ng'eno gye tulimu nga buli kimu kya buseere, abantu bonna beekwasa lutalo olwa Ukraine ne Russia. Amafuta gali waggulu nnyo, sabbuuni ali waggulu nnyo, sukaali ali waggulu nnyo, ebikozesebwa eby'obulamu obwa bulijjo biri waggulu, entambula ekyuse nnyo, ebisale biri waggulu. So abantu badisikasinga ku bintu bibiri okusinga. Badisikasinga ku mpisibwa gye bayisibwamu bakama baabwe, ne badisikasinga ne ku kasente okubanga keeyongerako. Ebyo byombi njagala kutegeeza nti siinaako kyempakanya, byonna bisaana okubanga birowoozebwako abakozi okuyisibwa ng'abantu, omusaala okubanga gweyongerako. Naye nze njagala kudisikasinga ku kintu kirala. Njagala kudisikasinga ku kintu kye batayogerako, okwogera ku mukozi yennyini. Omukozi yani? N'omulimo kyeki? Omukozi yani? Omulimo kyeki? Okusooka kwa byonna, omuntu ateekwa okuba nga alina ekiruubirirwa n'alyoka asaba omulimu. Nkiddamu, omuntu ateekwa okuba nga alina ekiruubirirwa n'alyoka asaba omulimu. Nsaba owandiika ebintu bino mu puroguramu eno eyitibwa Emisingi eri ku Salt Media. Mbaaniriza abali ku Salt FM zonna, abali ku Salt Television, abali ku Salt Media app, ku YouTube ne Facebook zaffe zonna. Mwebale okubanga mukwata ebitabo n'ekkalaamu. Omuntu tateekeddwa kutandika kukola nga talina kigendererwa. Omuntu tateekeddwa kutandika kukola nga talina kiruubirirwa. Ekibuuzo kiri nti omuntu akola omulimo yamanyi kyakolerera? Amakulu g'omulimo omuntu agukola yagamanyi?
omanyi omulimo gwo kye guli mu bulamu bwo, kubanga oba weekozesa emirimu gyo oba bakukozesa, ekigambo kisigala kiri mulimo. Nolwekyo omulimo nekyeyagwo teyawukana nnyo, nti bw'oba tosobola kukwata bulungi mulimo gw'abalala, ago ge mafuta g'olina. Ffe mu bulokole tukozesa ekigambo amafuta. Tosobola na kukwata bulungi mirimo gy'olowooza nti gye gigyo. Omulimo guno gwe tusooka okufuna nga tukolera abantu abalala gwe gusalawo. Actually nsobola okugeraageranya emirimu n'obulamu bwe tulimu, nti omulimo gwo obanga tosobola kwesootinga n'ogukola bulungi nga gw'abalala, n'ogugwo tojja gukola bulungi. Olaba obulamu no bwe tulimu, omuntu bw'afa waliwo obulamu obulala bwagendamu. Nakibasomesa kitabo ky'okubikkulirwa essula ya 20 okuva ku 11 okutuuka ku 15. Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Bible ngegamba nti eggulu n'ensi bijja kuggwaawo, abafu balyoke baveeyo, bonna abaafa, abaazikibwa n'abataazikibwa, buli muntu ajja kulabika, ne be baayokya bonna bajja kulabika, kubanga tetugenda kuzuukira na mibiri gino, tugenda kuzuukira ng'omwoyo gwaffe gwambazibwa omubiri omulala. Nolwekyo abalina kkali kyeziika omulambo, abalina kkali kyegwokya, abalina kkali eki n'ekibiri, oba okikoze ki oba okikoze eki, Katonda tajja kukyetaaga mu kuzuukira. Wangi Katonda tajja kwetaaga kibiri kino mu kuzuukira, ajja kutwambaza omubiri omulala, buli muntu alabikeko. Naye abo abali babavudde mu nsi eno nga tebateeseteese gye balaga, obanga balowooza nti ebyeggulu n'eggeyeena byakubalaata byakusaaga, is a myth. Mboozi buboozi, biboozi. Bonna nga bwe balizuukira nga tebaawandiisa mannya gaabwe mu kitabo kya bulamu butaggwaawo, nga tebaatwala Yesu nti yekka ly'ekkubo. Yesu si omu ku makubo, Yesu yekka ly'ekkubo, tewali na mulala yakyogerako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagambangako nti yekkubo. Yesu yekka mu Yokaana 14:6 yagamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri ajja eri kitange wabula nga ayise mu nze. Yokaana 14:6 kagamba ako eno katwala nga akakulu nnyo. So abaabitwala nga birabika tibikola, ne batakkiriza Yesu okubeera ekkubo n'amazima n'obulamu mu bo. Mu kitabo ky'okubikkulirwa essula ya 20 okuva ku 11 okutuuka ku 15, Bayibuli etugamba nti bonna baliba n'ebikolwa byabwe era amannya gaabwe galibeera mu bitabo. Abo bonna abalisangibwa nga bali mu bitabo basulibwe mu nnyanja ey'omuliro, kwe kufa okwokubiri. Naye buli eyasangibwa nga yakkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwe, nga bwe nakikola, nga bwe wakikola gwali ku Salt TV oba Salt FM, naawe agamba nyina intentions nja kikola, ng'olubiri okuba ng'ojja kikola, amannya bwe gaba nga gali mu kitabo, ffe ate guno omubiri gwe batwambazza tulyoke tuyingire mu bulamu obutaggwaawo mu kibuga ekirungi ekipya Yerusaalemi Mukama kyategekera abamugondera. Now Bayibuli eyogera ekigambo ekitiisa ti oba omuntu yalina ebitiibwa bifaanana bitya, omuntu yenna kabere paapa, kabere president, kabere ani, kabere kabaka, bw'abanga teyateeka mannya ge mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo nga tiyakkiriza Yesu kubeera mulokozi wa bulamu bwe, ate ng'obulokozi bwa bwereere, buli lwe mmala saavisi mulankyawa oba Sunday service, ekyo kyenkola, amannya go ogeeweereyo. So omuntu yenna ate alabika nga awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, oyo n'asulibwa mu nnyanja ey'omuliro, kwe kufa okwokubiri. First death, second death. Death yakuva wano omuliro oba bagwokya
oba baguziika waliwo obulamu obulala ng'oyambadde omubiri omulala. Kati abali bamaze okwambazibwa omulala naye nga tebaateeka amannya gaabwe mu kitabo kya bulamu butaggwaawo, abo ne basuulibwa mu geyeena. Now ebyo mbigambye kubanga obadde obyetaaga, Omwoyo Omutukuvu yabituteeredde wano tubiwulire. Era ensi yeesigala ewandiika ku masimu gaayo RIP 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 n'ezi TV zaffe n'ebirala. Buli omu agamba may his soul rest in eternal peace. Rest in eternal peace. Rest in eternal peace. But if you did not prepare your way, of course this devil, Satan, has already prepared the way to take you. Era yakujja emisoja emere enjiri. Kati tuddeyo ku kukola. Bw'obanga engeri gy'okolamu emirimu egy'abakama abo togiwa your very best, naawe obanga yeetegekedde geyeena. Kubanga bw'oliva ku mirimu gye basobola okuwa ebiragiro n'ogenda we weeragira nga gye bakulagira toyagala kukulagira, era tokola ng'ebiragiro bwe biri, eno gy'olaga ate wagenda kubeera wabi nnyo. Y'ensonga lwaki abantu bangi bamaliriza obulamu bwabwe nga baavu. Abo basifugibwa, abo basiragirwa. Ate teri muntu ayagala birungi nga sifugibwa. Wangi teri muntu ayagala birungi nga siragirwa. Ate teri muntu ayagala bukulu na bukulembeze ng'oyo atayagala kufugibwa. Tayagala kulagirwa, tayagala kufugibwa, talagirirwa. Ate matu yayagala abeere ku ntikko. Kyova olabanga alwana waakiri agenda ali erooni balekerawo omulagira, n'atamanya nti gy'agenze n'omwoyo gwe ogw'obutafaayo. Abatulagira bano Bayibuli etugamba tugonderenga abafuzi aba buli ngeri, abalungi n'ababi. Tugonderenga abakulu abafuga, si balungi bokka naye n'ababi. Bayibuli bwegamba ababi tubajjamu okuguma, tubayigirako ebintu bingi. Ogenda okutandika ebibyo ng'omanyi bw'onookwasaganya abantu bo. So okukola kuno kuteekwa okuba nga kuliko ekigendererwa. Abantu abasinga obungi abaagala okubongera emisaala n'obakwatanga ebyatika, mwattu si bakozi. Wangi abantu abasinga obungi, sigambye nti bonna, naye namba eyagala okujongera emisaala, eyagala ogikwatanga ekyatika, eyagala okugigonnomolako ebitiibwa, si abakozi. Abakozi bennyini basigalayo ku kigendererwa. Bwe yali agenda okunoonya omulimu yali aluubirira ki? Eri agenda n'agamba nti ngenze kunoonya ntandikwa, naye ate njagala ndabirire n'ebazadde bange, nange njagala obulamu bwange bukyuke. Oyo tojja musanga mu binyumo, oyo tojja musanga mu bakomplaininga, kubanga ye bw'afuna omulimu alaba opportunity. Ye bw'afuna omulimu alaba akakisa, golden chance. Afuba okulabika nti yawaayo kinene okusinga kyafuna. Era mu batudde nga bakongola tabaamu. Akola throughout. Actually, promotions abantu abasinga obungi abazikaanira balowooza ndi zikayanirwa bukaanirwa. But promotions are earned. Promotions, appraisals, whatever it is to elevate you, it is worked for, it is earned. Era bw'okola company n'ogireetamu akajanja ak'abooluganda abako n'ab'emikwano ne bapositioningibwa mu bifo bye batakoleredde, siwakanya n'akamu n'akatono abooluganda abako n'ab'emikwano okuba n'ebifo bye batuulamu nga babikoleredde
era nga balina obusobozi bwabyo. Mpakanyiza ddala abooluganda abako n'ab'emikwano okutuula mu bifo ekituufu kiri nti nga tebabikoleredde era nga tebalina na busobozi. Incompetent managers baba bateekwa buteekwa kusuula kintu oba oyagala oba toyagala. So abantu boolaba bwe batera okutimba mu bitongole ebya gavumenti oba ebya nakyewa oba eby'abantu ba bulijjo, kampani ezitali zimu, mutomera butomezi nga surprise nti abadde mukozi w'omwezi oba abadde mukozi w'omwaka. Bye tukola nga tulowooza teri alaba, wabaayo alaba. Naye omuntu ayina ekiruubirirwa, omuntu ayina ekigendererwa, omuntu mu luzungu gwe bayita ali intentional, eyajja okukola with an intention, tosobola musanga mu kwekalakaasa, tosobola musanga mu kwemulugunya, tosobola musanga mu discussion eno ekwata ensi yonna. Naye abakozi babayise bulungi, naye abakozi babongera emisaala, atabibeeramu ebyo kubanga yakimanyi nti omulimo mulimu. Empisa gye gukuyisizaamu yonna oyitawo nagwo buyisi, naye wabaawo kyovaawo nakyo. Twayogera mu wiiki ewere ntugamba nti abantu bano be bakwasisa gloves, abantu be bayigiriza okukula nga baliisa ebijanjaala empiso, si ba mugaso mu bukulu bwabwe. Omukyala alowooza nti akoze bulungi abaana be, n'abaako balowooza nti abo si babe, ne bwe bayisibwa batya babayise nga bwe babayisiza. Olw'okuba nti naturally sometimes abazadde balina okusooka abaana okuva mu nsi. Abaana abo basigala mu nsi, bano bwe wali ow'embejja ennaku ebatandikirawo, bali be wali olinganga atulugunya nabo ennaku bagitandikirawo, baginyiga. They survive. Obulamu bwe tulowooza nti bwakutulugunyizibwa bwe bumaking abantu okubeera strong. Enjiri nagibabulira ne bagamba nti it is through hardship that you become someone. Akantu katambula ne ku social media, togezaako kwepena mbeera mbi, kubanga embeera mbi yekuzaaza embeera ennungi. Jjo nabagambye mu njiri yajjo ekyabali mu mutwe kati nti critical situations, critical thinkers. Twogera ku bantu bano abakuza abaana baabwe n'ekyejo, ate ne baddira abatali baabwe ne babakuza nga balowooza babatulugunya. Mu ngeri y'okulowooza nti babatulugunya ne babakolamu abantu abasobola okuyita mu buli mbeera. So embeera eno gye twemulugunyaako nti banditukyusiriza mu mbeera, mu mpisa, engeri gye batuyisaamu. Siganyi waliyo amakampuni ddala nga gayisiza ddala bubi. N'embeera eno gye twemulugunyaako ne bannange, omwaka ne gugwako, n'omala ne gugwako nga tebakwongera ssente. Njagala kutegeeza ebigambo bino bere ng'obitegeera nti wagenda kukola mulimu ku lwaki. Were you intentional when you applied for a job? Walina ekigendererwa bwe wateekayo application? Bw'oba walina ekigendererwa, ekigendererwa kyo kyali ki? Ekituufu kiri nti kino njagala okiwulire kinoge bulungi. Mu nsi temulimu mugagga akeera ku makya kutunda kibanja kye ajja abasasula emisaala. Mu nsi temulimu bagagga abagenda balye looni bajje babongeze ku misaala babasasula emisaala. Bw'eba business nga serious business, ku 10 omugagga kyakukolera ng'ofuuse w'amakulu nnyo mu kampani,
ng'oli w'amakulu kati njogera kuba amakulu ennyo mu kampani ku 100 omugagga ky'omukolera akusasulako 10 ate nga n'ekyenda takitwala nti y'omulekedde ekyenda agenze kwegaggabalira agenze kweyagala ekyenda kigenda mu costs endala ekyenda kikola maintenance kigenda mu costs endala ku kyenda kyasigazizza ayinza okumaliriza nga ayinako 2 nga naye 7 agisaasanyiza okuyimirizaawo emirimu giri gy'okola. So tulina okulowooza ku bintu 2. oyagala okwongeza omusaala nange nandyagadde okunyongeza omusaala gwe kiki kyoyongedde gy'okolera wangi tokeera bukeezi ku makya n'ogamba nti ebintu byekanamye ebintu byeyongedde entambula yeeyongedde batwongere ku musaala ky'oba olaba nti mu makampuni mulimu abeetambuza ne be batambuza wangi mu makampuni mulimu abeetambuza ne be batambuza ng'emmotoka eteekwa buteekwa kunona abasigadde ng'oteekwa buteekwa kwereeta abalala nga bateekwa buteekwa kuwa mmotoka enjawulo ogifuna abamu baweebwa emmotoka ez'ebitongole abalala emmotoka z'ebitongole zirina okubanona abalala balina okwereeta enjawulo eri ku values gwe kennyini ze weekulyetingira mu kitongole ky'okoleramu oba ku mulimo gwo. So bw'ova eno ku mulimo gwo gwe baakuwa njagala okusooka kwa byonna ekyo kikuyingiremu nti omulimo gwonna gw'okola gugwo kubanga when you lose a job it is you who loses a job. Bw'ofiirwa omulimu gwe gw'ofiirwa omulimu n'omulala agukutte bw'atakimanya nti gugwe naye gumuva mu ngalo. Emirimu girina principles n'abakola emirimu bateekwa okuba ne principles. Kiwandiike emirimu girina principles n'abakola emirimu bateekwa okuba ne principles. Emirimu girina amateeka gaagyo girina emikwatire gyagyo girina n'ekwata yaagyo bw'ota ogukola nga bwe gwasetinga principles zaagwo ogulekawo gwe teguvaawo era gy'olabe ne bekuba kutunda dduuka nga gwe likulemeredde era wali walitwala edduuka bwe likulema waba walitwala ssente bwe zikulema waba wazitwala ettaka bwe likulema waba walitwala ennyumba bwekulema waba wagitwala. Everything that you fail to manage it goes into other people's hands. What? Everything that you fail to manage it goes straight to other people's hands. Buli kintu kyolemererwa kankitambuze nkituuse gye muyinza okusanyukiramuko okuba kirabika byembawa bikambwe leero. Omukyala bwakulema kkiriza abalala bamutwale wangi omukyala bwakulema kkiriza abalala bamutwale era bangi abalemererwa nga balemereddwa ate n'emitima emibi ayagala bw'abalemeddwa omukyala asibuukireeyo abeereeyo ng'alabika bubi naye kubanga agenda kugwa mu mikono gya maneja omulungi agenda kwewuunyisa ekyo kyotakola omulala kyagenda okukola ku mulimu wangi ekyo kyotakola gwe weebuuze edduuka bwe liba likulemye ono ayagala okuligula guduwiiru yagenda kulikolera ki edduuka likulemye and somebody is willing to buy it on a goodwill basis. What is he or she going to add on to make that shop prosper?
so nga tonatunda goodwill oteeka okusooka n'olowooza olyeguze edduuka olyeguze. Kinyuma oluusi omuntu naggalawo n'abeera analytical n'akola analysis ku bizinesi gy'abadde akola, naggalawo wiiki oba wiiki 2 n'akomawo okuggulawo ng'alinga yariguze ku mulala, ng'akomyewo ng'ategedde byateeka okukyusa byabadde takola. So nakino njagala okitegeere, si buvunaanyizibwa bwa boosi okukwongera ssente, buvunaanyizibwa bwo ssente ez'okweyongera. Matches omulimo ogwo ogwongedde attention, omulimo ogwo ogwongeddemu amagezi, osobola okutuula nga tolaba na kuva mu kampani n'otegeeza mukamawo nti nkola kino na kino na kino, nayongerako kino na kino na kino. Mbadde nsaba kampuni eno nga bwe ndi ku mutima, endi mu musaayi, bannyongere ku ssente. Mukama wajja zikwongera. Bw'anaaba akitutte for granted, era teri muntu yandivuddenga mu kitongole nga tamaze kwogera n'abakikulembera bakutegeere, okusinga okeera ku makya n'osenguka n'ogenda mu kitongole ekirala. Bajjajjaffe baalugera nti woova toyombye wootera okudda. Kikulu n'ovaawo ne basigala nga nabo amazima bagategedde. Bannange, mukazi yatugamba tumwongere ku ssente, omusajja yatugamba tumwongere ku ssente, kubanga olina okudimandinga okwongera ku ssente nga naawe oyongeddeko ku deliverables. Tibakwongera ku ssente lwakubanga sabbuuni alinnye, si be bakuzaala. Yawulanga bakama abo ne bazaddebo. Actually mukama wo njogera ku lebadde eyayise, tusobola ogidiscussinga for the whole week. Mukama wo tavunaanyizibwa kugaggawaza. Ngambye eki, mukama wo tavunaanyizibwa kugaggawaza. Era mpulirayo amakampuni mangi abagakoleramu nga bagamba abo sente bazisoosa manya mu bulogo ne bwe bakusasula batya tosobola kugaggawalirayo, abo bazibu nnyo. Sente esigala sente, ligotenda. Obwongo bwo nabo babutwala ne babuteeka mu ddogo. Teri mukama wa muntu avunaanyizibwa kumugaggawaza. Kiwandiike, there is no boss worldwide that is responsible of making you rich. It is up to you how you plan of your salary. Oplaningira otya omusaala gwo. Abamu tebanamala na kumanya nti ebintu byeyongedde kubanga byali tebinaba kweyongera ku musaala gwabwe ne baproducingako side incomes. Ngambye incomes nga nkigenderedde nti omuntu akolera mu office ng'alinayo obuntu obulala 3-4 nga ne wabeera wennyini ayinawo taapu y'amazzi atunda amazzi eka, addeyo n'abalansinga kano ne kano ne kali ne kali ne kali. Kale embeera bw'ekyuka tosuubira kampuni gugumuka ekwongera omusaala nti sukaali baamwongeza. Naye ate ggwe okusinziira mu ngeri gye wa improvisingamu osobola okumanaginga buli mbeera ejja. Kye nagambye nga nzirayo eri gye twatandikidde mu lubereberye, wagenda okunoonya omulimu ng'ekigendererwa kyo ki? What was your intentions when you applied for a job? Oluusi baboosi kubanga batono tibafuna bwebogerera, ate kubanga abakozi bangi bo baba ne platforms batwongera emisaala batuyisa bubi, but you don't mind about your contribution. Nga bwe mbadde gambye ko wali emabega eddakiika zimpeddeko,
mbadde nkugambye nti woova tombye wootera okudda kikulu nnyo okuva mu kitongole nekyenenya kyokka kubanga omukozi mu mulembe gwe tulimu buli waali ali spotted wangi mu mulembe gwe tulimu omukozi buli waali ali spotted omuntu ayitibwa nti akola omuntu ayitibwa nti takongola mu ngeri zonna ngamba nti oba oli mukozi professional oba oli mukozi eyeetandikirawo emirimu gyo naye nga tolina bukugu buli awo buli akulaakulana waali oba buli alimu obulamu mu buli kyakola ali spotted nga ne bapastors mwebali waliwo abapastors abalina erinnya naye nga toyinza musanga noga nti nyina kyeneyongeddeko nti ono mukozi wa mulimo gwa Katonda beekolera gyabwe to the extent nti abamu bye bakukusa tosobola nabitegeera balina bubeezi title nti linnya nti mukozi wa Katonda naye nga ova ne gy'ova eyo n'otambula mayiro 3 ng'olina gw'ogenza okunoonya kubanga omwetegereza nga mukozi wa mulimo gwa Katonda n'ojja mayiro 3 n'oyisa abo bonna abali eyo n'ogenda ng'oyagala oyakolemu omulimu enkuŋŋaana ze tukola singa tetuli bakozi abanyiikira tewali bantu bandizizzeemu abantu babuuza naye abantu mubajjawa muganda wange Frank Gashumba yayimirira mu lukuŋŋaana lwa Good Friday byonna byonna nabyewunya nena n'abuuliza ku kituuti wennyini nti naye Bujjingo abantu bano obajjawa wabajjeewa bavaawa oba okitegedde so obanga abantu basobola okunoonya ne baganda naye omusumba ono ajja kunkolamu omulimu nga weeteeka mu transport n'owaayo olunaku n'ogamba ngenda kusiibayo nsuleyo kitegeeza waliwo enjawulo teekawo enjawulo mukozi gwe ekitongole ekyolimu bwe kitaakulabe ekitongole ekirala kijja kuba kikulaba bano bannyonnyole nga kyobanyonnyola gyekiri ng'era bwe nabagaana betingi tewali muntu yava Lebanoni oba yava Buyindi oba yava Malaysia oba wa nga yajja kugabanga sente mu Uganda bajja kukola sente mu Uganda obetinga ng'omanyi nti ogenze mu bakozi abazozi kukolamu ne bw'oba wangulako oba olumu muzimu gukuyingidde olimala n'okomawo n'oziiza ne kugenderako ezizo kubanga ekyabaleeta eno okukola tewali muntu individual alina sente zimukulukutako ng'anoonya baakero zigabira va mu zaala naawe akola emirimu kola ng'okimanyi nti bw'oba oyagala omusaala gwo okweyongera buvunaanyizibwa bwo yongera ku mirimu gy'okola kyokola kakirabibwe kyokola kakitegerekeke ogenda kusiimibwa b'okolera ne b'otakolera njagala okusembyayo obugambo buno nga njozaayoza muganda wange Frank Walusimbi abadde asoma amawulire ku NTV olw'okubanga yalina ekigendererwa nga mukozi mulungi ddala abantu bonna ne babagula ku NTV ne babajjako n'asigala nga kwali olugendo lwe n'alutuusa we lukoma yasiibuddwa mu kitiibwa naffe wadde badde takolera sort media naye tussaamu ekitiibwa emirimu gya Frank Walusimbi byonna by'ogenza okukola Frank Walusimbi tubisabira olaba omukisa singa ab'amawulire banaakutunuulira industry ejja kutereera oteekwa okuba nga oli focused oteekwa okuba nga tobuukabuuka oteekwa okuba nga olina omulama n'ekigendererwa work with an intention so Frank Walusimbi we congratulate you for the services aweereza emyaka 15 yali yeepimira n'agamba nja kukoma kweja ate ngende nkole ebyange ebirala tagenda kwerabirwa atajja kubanga nga yeetaagibwa media houses nyingi ezijja omwetaaga nga wadde anaabanga akola ebibye naye ajja kuyambako okuimprovinga media industry so Frank Walusimbi wonna wooli kusaamu ekitiibwa I congratulate you for working hard may you prosper in your other business that you've gone to do
Aloysious Bujjingo gegange abakozi tuddemu encha tova ku salt kisiibo encha tusinkane ku Kanani kama abawo mukisa.